bajjajjaffe abatusookawo baageranga engero abasinga twazibuusa amaaso okugeza baagera olugamba nti okulya n'abalangira oba okutuula n'abalangira tekikufuula mulangira abasinga tetwakategeera ne bagera n'olugero olugamba nti amayanzi tegabuuka na nzige okategedde fe twasomera twalina omusomesa yatugambanga nti okusula mu galaji tekikufuula mmotoka newankubadde ng'ogenda wunya amafuta kati njagala otambuze vidiyo eno weneggwera ogenda kakasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine musajja mulaguzi tambuza vidiyo amaya n'eddoboozi kikomeko Ivan na Mirembe Bakuli aka Scorpion Shaba nadi nesimbyewo eno kumuluka nga ndi ku kadi ya NRM naye ate kyanneewuunyisizza nnyo okulaba yeesimbye ku kadi ya NRM ng'ate abandi badde batusapootinga basapootinzeemu kadi za bibiina biri ebirwanyisa NRM akawukadde katambudde bulungi nga tuwangudde ndoza n'owangu otadde tuwangudde si ekyabadde ebintu byagenze ne bikuba amagye gaavuddewa twagenze twadde tuli awo nga namyala asukumya amagye ge ne banne ne bagoba abawagizi baffe bonna bonna ku polling station ebadde balondera era ekyavuddemu mu kutugoba kwaddeyo n'akacampanyo kandi ne bakuba ne munnaffe essasi bamukubye amasasi 2 omwana omu ku bawagizi baffe ate nga ghetto youth abakulu balina entalo zaabwe ze balwana abo naye ate bazitutumuzaamu nnyo ddala abaana ba wansi tetumanyi buzibu ki obuli awo naffe twebuuza kimwagala tuttira ki mwagala kutta abaana ba ghetto lwaki bino twabijjamu kututta storage. Okay, Bobi Wine yavaayo n'agamba abaana ba ghetto n'abagamba nti abo abantu be muzunga nabo be mukukuta nabo abo abantu si bakyali bammwe bagenda tuuka ekiseera babanyalise okunyalisa kiba kitegeeza babajjeewo ebigambo ebyo azzenga abyogera enfunda eziwera naye ng'abaana ba ghetto abasinga olw'okuba babawadde obusente abamu ne balowooza nti Bobi Wine tabaagaliza nawo oyo bamuyita Scorpion Shaba muzzenga mumulaba ng'alina ebibinja byakulembera mujjukira olunaku Museveni lwe yali atwala oba we yali agenda okwewandiisa oba ku NRM somehow abavubuka aba NRM nga bambadde t-shirt za NRM abakuba abantu ku kkubo abavubuka bano abasinga bali under umbrella gye bayita ghetto structure oba ekulemberwa General Damulira waliwo ono Major Kuteesa. They have been used to cause havoc and violence on their fellow Ugandans. Right now, batandise okurantinga n'okukaaba nti babakubye amasasi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mugenda muyita omulogo sometime. Naye ebintu bino yabirabirawo because naye yaliko mweyo level bano gye balimu bayagalako mukozesa naye yababuuka bukyali. Olunaku lumu yavaayo n'ayogera ebigambo bino. Eno yali message gye yawa ba ghetto youth before this happened. Yavaayo n'ayogera ebigambo bino. Njagala owulirize tukomewo. Kubanga bamala bakozesa ne balaba ono dogo wasite bwana amala ajja byogera ba gaba mukubanga bamutta ku Saturday twategezeddwa nti abaana 6 wakulekana basi mu ghetto ne baba rounding up mu ghetto gye bayita kasokoso something ne baba rounding up ne baba twale ndeje ne babatta naye temuyiga tebakulimba n'obusende obutono tebakulima nti baprotecting nze sigambwako tekiriyo ekyo muganda wange bye mukola bigenda ku record ensi ebatunuulidde ensi ebalaba njagala gwolowoozeemu famire ya Nakiwolo bazzi babalaba mwina mwesudia ku TikTok ffe tebatugambayo muleeta obusimu bakoyi mwerimba Kwe simwe mu bisoseemu ate simwe musengeeyo simwe musoseeho ate simwe musimbyeyo
njagala mumanye nti olunaku lukusobola okutuuka abantu ne beekyanga ne babakuba ekimoogo ate muba mutadde mu bulabe si mmwe mwekka naye n'abafamire zammwe zonna kubanga famire ya Nakiwolo tejja kunoonya gwe wekka wabule naawe ejja kunoonya sisita wo enoonye omwana wo enoonye maama wo. Lwaki mussa abantu mu mbeera eyo? Lwaki mweteka mu mbeera eyo bakyali bange? So njagadde okubawa buno bubaka ayina amagezi alowooze ku nsonga eno. Museveni abakozesa bukozesa ate bw'alaba aswadde ng'abakaba kubanga era bwe kyabadde ayina amagezi awulire. Buno obubaka nsaba bugende n'eri famire z'abo abaana bonna ne baganda baabwe nti ebikolwa eby'abaana bammwe nga balagirwa era nga baweebwa amaanyi omusajja oyo omukulu w'emyaka 84 naye nga ye alabira ddala alina kukozesa abaana bammwe. So mbulirire ku baana bammwe kuba ebikolwa byammwe tebiteeka baana bammwe mu bulabe bokka wabula nammwe n'ab'enganda zammwe kuba abantu balaba, abantu babamanyi, abantu bamanyi gye mubeera, abantu bamanyi gye muwangalira era mwandyezeeko ng'abantu tebanneekumamu gufumba kuba omuntu gw'oba otidde omuntu we lazima naye abajja kunoonya kuba ne bwe wandibadde gwe nga gwe muganda wa Nakiwolo, gwe maama wa Nakiwolo, gwe taata wa Nakiwolo era baba bajja kunoonya. So Museveni tabawa bukuumi. Alright, ebigambo ebyo byayogerwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine just some time back. Now we just saw a clip of a one shaba nga rantinga nti babadde ku polling station ab'amagye ne bajja ne bakola obuvuyo ne bamaliriza nga bakubye omu ku munnaabwe amasasi n'afa. Abamukubye b'amagye n'abadde abakulembera oba abakulira w'amagye bakubye munnaabwe ono yeebuunya babakola ki ekibattisa byabadde bigambo byono naye ng'emabegako yali ayogeza maanyi, ayogeza kafuba, ayogeza simanya ki. Right now atunula ng'omuyongobevu. Kanziremu nkuzanyire kiripu eno osanga gwe omwana wa Geta alaba onaasobola okuddamu n'ofuna amagezi n'otasiruwazibwa kutuuka kweno level. Yabadde akaaba amaziga. Amaya n'eddoboozi kikomeko Ivan na Mirembe Bakuli aka Scorpion Shaba nadi nesimbirewo eno muluka nga ndi ku kadi ya NRM naye ate kyanneewuunyisizza nnyo okulaba yeesimbye ku kadi ya NRM ng'ate abandi badde batusapootinga basapootinzeemu kadi za bibiina biri ebirwanyisa NRM. Akawukadde katambudde bulungi nga tuwangudde ndoza n'owangu otadde tuwangudde so ekyabadde byagenze ne bakuba amagye gaavuddewa twagenze twadde tuli awo nga namyala asukumya amajege ne banne ne bagoba abawagizi baffe bonna bonna ku polling station webadde balondera era ekyavuddemu mu kutugoba kwaddewo n'akacyankanga kandi ne bakuba ne munnaffe essasi. Bamukubye amasasi 2 omwana omu ku bawagizi baffe ate nga Ghetto Youth. Abakulu balina entalo zaabwe ze balwana abo naye ate bazitutumuzaamu nnyo ddala abaana ba wansi. Tetumanyi buzibu ki obuli awo naffe twebuuza kimwagala tuttira ki, mwagala kutta abaana ba Ghetto bwaki. Alright, okujjako nga bannayuganda abasinga tebategera butegeezi, okujjako nga abaana ba Ghetto abasinga temuyiga. Naye obanga oli mwana wa Ghetto okulidde mu Ghetto nkiwa oze olaba abasajja mu Ghetto ab'amaanyi ebikonge nga bakozesebwa later on enfa yaabwe ebadde nga yeemu. Bobi Wine aza kuwa example ya Sobi yakozesebwa nga alina amaanyi, enfa ye na buli kati tetegeerekeka, yafa bw'atyo mu bintu eby'ekisiru. Zebra Mando nze I'm so glad nti nakulira bwayise. I used to see this man. Yali w'amaanyi nga bw'okiwulira. Naye enfa ya Zebra Mando bamusanga weera bamukuba masasi. Abasinga balina obwongo
naye tebutegeera, bayina amatu naye tebawulira, bayina amaaso naye tebalaba. Kyekyo Bobi Wine kyazzenga abagamba, nabagambye abamusinga mugenda muyita omulogo naye si mulogo, he lives within the reality. Bino ebintu abibaddemu. Kikuzeeyo ku lugero, okulya n'abalangira tekikufuula mulangira. Amayanzi tegabuuka na nzige. Abasajja bamaze oyisaawo ebyabwe, muyina ebyama bye muyina musobola obbalumiriza, bayina kunyiga. Bobi Wine kyeyagambye, tambuza video akategedde bampita simple. Nyongera okutegeeza bannaffe ba Jolo Quality Properties bakakensa mu by'amataka, bagamba nti at only 1.5 million osobola ofuna ettaka. Just call that number, omukyalo oyo akunnyonnyole ebisingawo n'okulambuza agenda kulambuza. Mwebale nnyo, mweraba.